Omusaayi omusaayi gwogera gutya omusaayi gulina emikono gulina ebigere gulina amatu guwulira gwogera gulina omumwa gulina amaaso omusaayi kyeki omusaayi tekitegeeza nti guno omusaayi gwe tukutte ne tuguteeka mu gundi nti gwentegeeza gokka kiri spiritual omusaayi guno nti ebizimbe ebisinga mu kibuga taata okugeza olwo ekizimbe kye nali mpitangamu ennyo nga naye bw'oba okiyitamu okonekitinga n'ensi y'omwoyo n'owulira omusaayi akawuka omusaayi guno oguli fiziko nga guwunya naye nga mulimu abaana saddaaka z'abaana be baasaliramu ebizimbe ebisinga birimu saddaaka ez'abantu nina ekitundu mwe nagenda okuweereza kanisa emu banyaniriza kati ntuuka mu kanisa abantu bamu bayi tebamanyi naye musomba nga manyi ne mukyala we kati ntuula emabega bali mu kutendereza bwe basinza bamaliza okutendereza basinza mpanika emikono emabega mu katebe mpanika emikono nsinza bandi mu kusinza ngenda okulya amalowoozi wowe munyambe bannange temutta tulina abaana bambi temutta amalowoozi nga gava mu katawuni ako mwe nakyamira okugenda ku kanisa ngenda okuwulira akawuka n'evvumbe ly'abantu nti bali mu kubookya wayitawo ebbanga olowooza lyenkanawa nempulira eddoboozi nga liŋŋamba Roni kimanye nti omu ku barelativu bammwe yali omu kubatta abantu abo baali babbi naŋŋamba nti ekitundu kino tekigenda kukula kubanga omusaayi guli mu kwogera kyova olaba famire nnyingi taata abantu babonaabona ne bakitaabwe bye baabakolera n'obonaabona n'oguntu nga togumanyi ekyekisikire kyova olaba bayibuli erina bwegamba mukungu baga 5:7 nti bakitaffe baayonoona naye tebaliiwo ffe abaana ffe abeetisa obutali butuukirivu bwabwe emizimu nga bwe nakunyumiza nti sitaani yakola gavumenti ye ku nsi girina levels amaanyi g'amayembe si ge gamu n'ag'emisambwa emisambwa giri ku level nene okusinga ku mayembe era amaanyi genkozesa nga ngoba amayembe si genkozesa nga ngoba omusambwa osegeera tata ekisiibo ky'osiiba nga weekutulako omusambwa si kyekisiibo ky'osiiba nga weekutulako amayembe. xpotv to the world. Gwe wenna munnayuganda nate era tukomyewo okusomesa oba okuweereza eno xpotv olwayo kyengendo osooka okugamba ku subscribinga kale katulaba abasubscribinga enamba yeeyongereko ate tejja kukoma kweyongera wabula nayo kikuyamba obutanoonya wabula ne bakuleeteranga buleetezi wooli n'olya. xpotv ku YouTube abaagala Facebook gyetuli TikTok gyetuli n'ennamba yaffe ya WhatsApp weeri awo osobola ogikubaako ne weebuuza kyoyagala omanya. Always tuba ku Ubuntu Hotel eri Lugala Masanafu ng'oyambukodde Kasubi bw'oba ovudde Kasubi oyisa ku Munaku n'okkirira n'oyisa ku Center mu Road n'oyisa ku road eddako Ubuntu Hotel ebera ku mukono gwo ogwa ddyo. So eri awo nungi nnyo services zaabwe bw'otuukako nungi ekifo kirabika bulungi akawungeezi osobola obeerawo n'okolerawo ka date kaaka bulungi osobola okukolerawo conference ebyokulya ebirungi ebisulo ebirungi bintu bingi byosobola osanga mu Ubuntu kasirifu nnyo ate ne security ennungi. So bakubireko enamba zaabwe ziri awo wansi mukwano gwange bookinga ojja onyumirwe breakfast lunch supper ate dina kye nazudde balina sauna nungi balina sauna ne massage abagagga mubitegeera bankusere tutera kwettanira bintu ebyakutunyiganyiga natuleega by the Musumba, do you have any message about massage and sauna? Ne tuleke tujagendayo ojatiisa abaana bange ab'obulenzi ojja obba stretching omanyize mu massage nsinga kwagala stretching cause bagolokosa okwaka Musumba was massage there's a very product naye stretching bakugolola binywa ebinunko toyinza kwaka nga bakulega kuba n'oluma biba biruma yoba mwasiki tosobola so mujje ne bwaba mwasiki noba nga gwayakira essaza tosobola kwakira mu stretching mulo era abantu abasinga batya stretching cause bakwata buli awali ekinungu buli awali maso ne baji stretching okuva mu position mweri obanga akola acrobatics so mujje bikuyambako n'okuzza ebinywa
n'amagumba ebiwe ebito ebito. So mikwano gyange ndakubireko tukaluddeko nnyo nenga nakyo kyankizo. Aba Cambridge bo basomesezza abaana abatuteeko ku baana babajulira babaweera obujulizi nti somero ddungi libangula omwana ate n'empisa tebakyusa nzikiriza oba ddiini lya mwana. Omwana bamulerera mu nzikiriza gy'omutwaliddemu okuggyako empisa balina empisa emu mpisa nnungi buli omu bamufoosinga ne bwabazze waggume ne bamushepinga n'adda mu layini ebitone babishepinga bulungi nnyo so nabo bakubireko wammanga. Omusumba lwaki tobuuza ku baana tu bana yebazibwe mukama bakuumya atya musibye mutya bajjabo mwebale kutambuza butambi embiteyo omulaba osanga abantu bebutaddeko ku TV gaabwe ekyo kirungi mwebale kubanga ensi erina okutegeera nti obulamu tebukoma wano wetuli waliwo obulamu obulala ate obulamu obeeteekera bweteekere bweteekera gwa yeteekerateekera ekyo kyogenda okubeera kati bamaaso g'abantu bagatunuliza ku bino byansi alwana kufuba kano kange kino kyange tulwanira bya mubiri waliwo omwami kansooke nga sinaba kubuuza ku bantu nyinza omwerabira omwami yali musajja w'amaanyi mu gavumenti wano yajja mu kitundu ekimu nasengula abantu ku ttaka lyonna n'alyeddiza yalinako paati eyiye nga ntuufu yaabwe nga ekika kyewaabwe naye wasigadde yatwalawo n'olukujjukujju naye ekyewunyisa taata yasengula abantu n'aleeta tractor ne zisenda n'asimbawo kasooli aba avaayo bw'ati nga bwega nti avuddeyo mu ttaka bw'ati naye n'afa ono yasimba esebu kati teyalya nakubye yali alwanira kati nga abantu bagamba ne banna omusajja nga yalwana omusajja nga yalina amaanyi laba ettaka alirese era abantu ne badda ku bibanja byabwe. So kikulu nnyo okukolerera obulamu buli obulala dani okutunula butunuzi tulwana kulaba tubeerawo tutya ngenda kubeerawo ntya ne bwokola otya ne bwomira eddagala emyaka 12 bukya ku makya olunaku olwogenda akagine kagulwa nogenda naye ogenza otya kyekiri eyo gyogenda beetekerayo neteekeresebo taata weewaawo waliwo koyogedde nti abantu balaba obasanga batadde ku TV mikwano gyange abalina zi smart TV zino apps ezisinga baziteekako osobola ogenda ku smart TV yo n'ogiconnectinga bulungi oba ka wifi oba ka hotspot n'olaba YouTube channel ya Expo ng'oli ku screen buki fe ekifaananyi kyaffe tukyesiga ku buli screen osobola okiraba nga kirungi genda ku YouTube laba onyumirwe. Naye abakyala bemmanyi bambi abateekako ku TV zaabwe waka nakweereza ne ka screenshot naga ndi mukulaba wano ndi mukulaba mukulu soda wano oyina gomanyi erinnya tumutumireko batyo kuba naye tukutumidde bo beetegedde yes ne wanimpaddeyo toleeta bizibu sinatuuka kwonoona batya kamera. Anyway twakoma mwabadde batugoberera waliwo abazze bagoberera nga buli we tuli bakyali ku layini mwe tubeebaza mwabatanatugoberera osobola scrollinga n'oddayo wansi kuba ku ssolo gye twatandikira twakomye mu ssolo gye tusembye okwogerako ng'otusuubiza okwogera ku musaayi amaanyi n'obuyinza obukulu obuli mu musaayi esebo kati number 1 nsoko okubasaba musubscribing Rise Church kakulu nnyo Rise Church bambi tuweze 10 tuyitinga 10 sobola okugenda live nga tetukozesa software tubegayiride subscribe bambi akalamu kaisewo naka crusade kaisewo olutuizo kera bane tuina crusade tugenda Masaka mwabe Masaka tujja Masaka Lwengo ekyalo bagita kya Mukama tugenda kubeerawo ne crusade y'amaanyi tujja esawa yona tubatuukako naye nsaba buli yenna asobola okwenyigiramu kuyimirira ku lwa crusade yimirira naffe. For that issue eba nkulu eri abantu abaagala okutambuza omulimu gwa Kristo naye nga tebaagala nnyo shortcut nga baagala direct osobola okusoma enamba in case ng'oli ayagala kubaako kya contributing oba okuwabula ng'asobola okuliikinga directly nga tayise mu soda kwanja musumbuwa enamba eri 0708 39 45 01 njidde mutaata 0708 39 45 01 oba 0708 39 45 kulw'obuweereza ne WhatsApp namba yeeyo oteekako akasente kaako ku lw'omulimu ogwo
kama kuwa mukisa nawe ayagala okwogerako nange enamba oyinza nonyiga noga musumba okumanya nka bituufu kampisa eno kasoda ako kawe soda njagala kayite eyo kabemu omukisa kayite mikono emituufu se namba eyo gikoze todaga kubira abe mbwate njagala namba ya musumba era taata nga 7 December tutegesa ku Fidodido yali Fidodido bagita rest house manya auditorium au kwa Lua Park tutegesewo okusaba tugenda kusabira gwanga mwete mubiraba biri mu gwanga tugenda kusabira gwanga December nga 7 bwenda tubayita era nayimirya ku lukungano olwo naye tumwaniriza taata mbalira ku byobulango busatu nenewe abe mujja bimaliriza so tugende ku Musaayi kale sebo Omusaayi gwogera gutya Omusaayi gulina emikono gulina ebigere gulina amatu guwulira gwogera gulina omumwa gulina amaaso Omusaayi kyeki Omusaayi tekitegeeza nti guno Omusaayi gwe tukutte ne tukuteeka mu gundi nti gwentegeeza gokka kiri spiritual Omusaayi guno nti ebizimbe ebisinga mu kibuga taata okugeza waliwo ekizimbe kye nali mpitangamu ennyo nga naye bw'oba okiyitamu okonekitinga n'ensi y'omwoyo n'owulira Omusaayi akawuka Omusaayi guno oguli fiziko nga guwunya naye nga mulimu abaana saddaaka z'abaana be baasaliramu ebizimbe ebisinga birimu saddaaka ez'abantu be baasaliramu nina mukwano gwange muzimbi naye balina ekizimbe gye baabatwala mu Western Uganda kati bagenda bafuna ennyumba be baapangisanga nga be babeera nga bajja ne bazimba yali kalina boosi waabwe yennyini yajja n'emmotoka najja ne babodegaadi be ne bakwata omwana nga bamulaba bati kati ono yeerabira akasawo buno obusawo bujjukira buno nga bagunde bagenda okudduka mu marathon obutono bw'obuuzi kati yakaleka nga kalimu essimu n'ebintu bye ebyewaka yakaleka inawe yakaleka jjukira bw'oba ozimba oteeka wooteeka n'otereka kati akalekawo adduka agamba kanzire nkakime kumbe bosi akomyewo bosi kwolwo teyasiibawo najja bwe yajja atuuka eno bw'ati ayingira waggulu ku kizimbe gy'ali anoonya akantu akafuna aba yali awo agenda okulaba nga emmotoka ya bosi ekola ki eyingira epaakinga muvaamu alingiza gamba omusajja tagaa nti ndi mubbi kyoba nzize kubba bintu bye alingiza agenda okulaba bosi nga bakwata omwana omuto bamuyingiza ekizimbe nga basima ekinnya nga baddira enkokoto olira taata mwana balese mulamu mwana mulamu ne bamusuula mu kinnya ne bayiwako enkokoto ne babikkako tebamuse ogwo Musaayi ogwogera oguyina ebikono n'ebigere kati okera ku makya n'ogenda n'oteeka bizinensi mu kizimbe ekifaanana bwe kityo Omusaayi gugenda kwogerera ku bizinensi yo Omusaayi kankubulyeko taata nina ekitundu mwe nagenda okuweereza kanisa emu banyaniriza kati ntuuka mu kanisa abantu bamu bayite bamanyi naye musumba nga manyi ne mukyala we kati ntuula emabega bali mu kutendereza bwe basinza bamaliza okutendereza basinza mpanika emikono emabega mu katebe mpanika emikono nsinza bandi mu kusinza ngenda okulya amalowoozi woowe munyambe bannange temutta tulina abaana bambi temutta amaloboozi nga gava mu katawuni ako mwe nakyamira okugenda ku kanisa ngenda okuwulira akawuka n'evvumbe ly'abantu nti bali mu kubookya wayitawo ebbanga olowooza lyenkanawa nempulya eddoboozi nga liŋŋamba Roni kimanye nti omu ku barelatiivu bammwe yali omu kubatta abantu abo baali babbi naŋŋamba nti ekitundu kino tekigenda kukula kubanga Omusaayi guli mu kwogera emyoyo giri gisigala gikaaba kitegera taata mbadde manyi ngenda kutaataaganyamu kati ntambule bulungi nti oli bw'aba agenda okukola saddaaka abeerako ne mission yes nti tugeze ngireese kufuna ssente mbadde manyi bw'emala okukolebwa kitegeeza kufuna kugenda kuba kujja olw'Omusaayi ogwo kuba yagituma mbadde nze wendowooza anti jjukira n'oligose abadde innocent eri gy'ali agenda akaaba mu mubiri agenza akaaba bw'atuuka eri omwoyo gusigala gukaaba
Chovala ba family nyingi taata. Abantu babonabona ne bakitaabwe bibabakolera. Nobonabona n'oguntu nga togumanyi. Ekisikire chovala Bible ina bwegamba mukungu bagatano musamu nti bakitaffe bayonoona naye tebaliiwo ffe abaana ffe abeetiisa obutali butuukirivu bwabwe ebibi byabwe bidda ku mitwe gyaffe. Kyovala baŋŋamba abazadde beera mwegendereza buli kyokola kyonna kyokola kubanga tokikolera ggwe okikolera abaana bo n'omulembe oguddako. Agati eddoboozi liŋŋamba nti oli omu ku barelativu bammwe yali omu kubatta. Era mba ndi awo mu kaseera nempulira eddoboozi ly'omu ku barelativu bange ng'agamba muleeta akadomola ak'amafuta babookya. Bayokya bakozi ba bibi. Bayokya babbi. Naye eggulu teriraba bwe lityo oba Katonda talaba bw'atyo. Okimanyi taata nti abali mu makomera ekibasibye ensi y'amwoyo omuntu amala okubba naga kale singa sabbye abasinga oba kiki ekinyambadde nengena nenyakula akasimu k'omukazi bannange nga ndabye waliwo n'abagamba nti kintu kino kinnemeddeko nga talina bwakivaamu naka kintu kinnemeddeko bannaye n'omwami gwe nasinkana naŋŋamba omwoyo gw'obubbi gunnemeddeko ne bwe mba saagala n'akaaba amaziga nga tayagala kati bukya ku makya omuntu oyo n'omukwata n'omutemako omutwe automatically omusaayi gwe gujja mu famire yo ne gukwata eki byonna bye wandibadde ofuna omukisa. Abantu bangi bali mu kukyeyo bakola naye ng'ekikutta omukisa gwe sente zimuyita mu ngalo omusaayi gujja ne gulembekebwa mu ngalo ne gukwata omukisa ne gulya omukisa ne gukwata connections. Abantu abandi kuyambye gubazibikira kubanga ngabo watoli nga taatawo bwe yatoli nga jjajjawo bwe yatoli nagwo gugamba temujja kufuna mirembe. Kugaza lodi okwo kuliko omuvubuka bamunyumiza naye nange bwe nagenda okukola okunoonyereza kwange nakimanya nti kituufu mugagga nnyo naye ekyewunyisa taata yasadde akambu omusaayi muyitirivu naye olwayo talina mirembe asula ku rooftop. Amaka weegali ga bbeeyi kalina emmotoka azivuza azikooyi naye bw'aba yeebaka alina kusula yazimba akantu waggulu rooftop gy'asula tasula mu maka ge. Abo abakoze saddaaka ezo tosobola kwebaka omwoyo guli omusaayi guli gugolokoka. Kyova nkugambye taata nti ebizimbe ebyo byolaba tosobola kusula mukati nze ng'ow'omwoyo buli kizimbe ekyensulamu kyova nze seebaka bakambivu era nsobola okukyala ewo n'entuula noga ate lwaki otudde neŋŋaana okwebaka paka ku makya nti paka wenvaawo nga nina kye neekengedde kubanga buli woogenda mu kifo nga mulimu ssere ovaayo akutte. Kati ensi y'omwoyo bwetyo nti bw'ogenda mu kifo nga kirimu omusaayi bw'ogenda mu kizimbe nga kirimu omusaayi n'oteekamu bizinesi yo oyambazibwa omwoyo gw'okufiirizibwa kubanga omufona asigala atambulira awo wennyini we baamukolera ekintu anoonya bwenkanya ng'omuwala w'okugayaza loodi eyaŋŋamba nti lwaki mutambulira ku luguudo kwe bayiwa omusaayi gwange lwaki mwe mutambula nga ffe twafa ku lwa luguudo luno nga ndaba buli accident ezikolebwa ezisinga obungi yateekawo ekigere yakuba wa piki yateekawo diversion n'olaba ekinyonyi nga kisala n'olaba abantu nga babuuka n'olaba omukazi ng'asala n'omwekanga n'abula n'otomera emmotoka bakyusa amakubo ng'olabira ddala lino gy'ogenda ddyo naye ng'ate oyingira dduuka ly'abandi waliwo n'abaana ne bafa. Kati akozinga okufiirizibwa n'okufa. Kakati taata mpulira eddoboozi likaaba wowe mutuyambe banange temututta banange tubadde tuyiyabulamu banange kwaliko n'omwami ng'alabika lwe lunaku olusoose okubiyingiramu naye baamutta. Ennamba y'abantu be batta yali bantu nga 11. Ennamba yaabwe ne babakumako omuliro nga babasibye emiguwa ne babookya ne baggwawo poliisi egenda okujja. Bisirinza ngenda okunoonyereza mu famire yaffe ng'ebyaddala mulimu mbuuza ku bakulu nga bagamba nti waaliwo owulira taata waaliwo eyali ng'enjinga mu kikolwa ekyo ky'okubatta. Kaakati taata okutta tekitegeeza kukwata kambe notta kyekyoka ne bw'osanga omubbi nga bamukuba bamutema n'ogamba temu oba otemi oba osse kasitaafa oba omuse nga tokoze kikola esebo nga tokoze kikola kubanga Kristo yagamba
nti ne bw'otunuulira butunuuliza olwana luwala nga lukuyitako n'olwegomba oba omaze okwenda nga twegomba nnyo kitegeeza twenda nnyo kyafula tulina okwekumira mu bulamu obw'okwenenya ennyo tulina kwekumira mu bulamu bwakwenenya taata nnyo obulamu bwaffe tubuteeke nnyo mu kwenenya okwegomba kususse okitegeera taata kuba kankubuulire okumanya nti Kristo kyeyali ayogera kituufu kyosobola okulaba omwana muwala nze nasanga nali nnina wenva okusaba nensanga omwana muwala ng'alinnya takisa no yali alinda mmotoka ndooza yali alabika bagagga mmotoka gwe yali ali ng'ayimiridde alinda ndooza famire ye baleete emmotoka bajje bagende ng'alabika bulungi ebyembadde byebbeeyi aggumidde nga muwala mulungi eva mugamba bwe namutunuulira ne mpulira nga mwegombye olw'obulungi bwe n'osiima no mukulu abbe ekyo kigambo kyekituufu nankubawa nakuba omutima gwo guno nakuba omutima gwo gyenyi omutima gwo guno nakuba bwewegomba mwana muwala aba akubye aba amaze okuggunza akusekudde akubobonze so kati bwe namutunuulira bwe nti nendabanga muwala mulungi kati bwe nagenda nengenda nemusinkana nemugamba maama webale kulabika bulungi ate webale kuba bulungi kubazi yali ambadde bulungi omanyi waliwo abakyala nga omuwala mulungi naye ng'ayambala nga bw'ayagala naye yali eyambadde bulungi nnyo nemugamba webale kwambala na bulungi bwe natuula Kristo kyategeeza kikino bwe natuula mu takisi maaso omuwala newankubadde nali neyambalidde nga bye nali nyambadde niula okuba namugamba ekigambo kye namugamba amaaso ge n'agagobereza takisi paka gye yabulira n'alingiza naye okonga yeewuunya omusajja amukoze eki kitegeeza nti okwonoona kwatandikirawo awo oluvannyuma lw'okuggula oluggi n'awuliriza ebigambo jjukira ekintu ekinaakutta kitandika na kuggula luggi otandika mpolampola omuwala bagamba oyo omuwala mulwadde olemerako mpolampola n'omugambako ekigambo olunaku lw'osuze naye n'otandika okwejjusa kale maama yali ambuuliredde emyaka mingi pasenga baŋŋamba ne mannange naye ng'omaze oddugwamu kati omusaayi gwogera era eddoboozi liŋŋamba nti n'ekibuga kino tekigenda kkula lwa musaayi guno gwe baayiwa kitegeeza abaafa batambula kati abaafa kankubulye taata abaafa we babeera nga bw'owulira nti ensowera we zibeera ennyingi wabaawo ekivundu wabaawo ekiwoowo ekiwunya obubi kati abaafa we babeera wonna wabaawo okufa wabaawo okufiirizibwa ekitundu tekikula neŋŋamba n'okuŋŋamba nti naawe kennyini ssebo weerwaneko wenenye ne kulwa famire yo kubanga omusaayi guno gusigala gujja ne mu famire kubanga olinamu omuntu eyakola ensobi eno kakati bakitaffe bajjajjaffe bakola bye bakola emabega ddala nga tebamanyi nti maaso eno bijja twafekitinga niwaliwo n'omusajja ayinza okuba alowooza okukola ekibi nga tomanyi tikigenda kuafekitinga omulembe ate ekinnuma kiri kimu nti gy'obeera abaana bo ku nsi obalaba nga babonaabona nga toyina kyabbakuli ate ng'omanyi n'ensibuko kubanga ensi y'omwoyo terimba akuloga bw'omulaba mu nsi y'omwoyo era omuntu alootalota ebirooto ng'oloota omuntu omu manya y'oyo ng'oloota buli w'oloota ogenda okufuna ogenda kulinnya nnyonyi oyo omuntu gw'osanga naga ddayo togenda linnya oyo yaaba oyo bw'olina okulumba mu nsi y'omwoyo n'omugamba mukama mwambula omukisa gwange mwambula gye yateeka enviiri zange gye yakwata point of contact n'agiwaanyisa ekyo toba twogera ebigambo bino bya mwoyo abantu bano babitegeere oleme kubeera mu mbeera ya busibe myaka gyonna abantu bangi taata ebibabonyabonya kankubuulire ku 100 mu nsi yonna ebisinga otubonyabonyanga abantu 99 bya famire zaffe ebisigadde number 1 enemu 1% yaffe bye twekolera nogenda mu ssabo nga bitono nnyo bitono nogenda mu ssabo naye ebisinga bya famire zaffe eyo famire yaffe nti ekintu kibalondola mwenna muyina spirit of uniformity mwenna mufaanana kimu kugamba tereza ebyekika teri byakika kuba tebiyina ntobo obitereeza otya
Ntembe olubalo we wamwe yakusuula. Kati kankubulire taata. Lubale is a combination of many abava mu family yammwe. Balubale chovola mu Muganda agamba nti lubale w'omulamu tasamira kitegeeza ki nti lubale ye muntu afudde n'asigala mu Magombe n'atagenda gye nagamba luli. Okitegedde taata. Emizimu gino gibeera mu bikambo simanyi lubale yes. Kati balubale be bafu. Era bwe mufa bwe muziika oba bwe mufiirwa ku kijja kyewammwe bo bamanya bifongo litanafa bamanya nti ajja era bakwesunga nti waliwo ajja yadde bo bali mu kubonaabona ne bamanya nti gundi mwami soda essaawa yonna tugenda mu receivinga kyova olaba omuntu oyo ng'abeera ku kitanda awo ebiseera ebisinga atandika okulaba atandika okuloota ebirooto atandika okulaba nagamba mama wuyo mama tojja mama mujje bambi mbaniza mu nyumba wali obabiwuliddeko lwaki boogera ebyo ebyaddala abalaba nze nalinako senga wange ng'alaba mama we ng'alaba bagundi basenga be alaba bajjajja be alaba taata we taata asanyusa okulaba ayogera kati aba alimu afu si ya mwoyo afu mubiri aba connectingiddwa mu nsi endala kati omwoyo guno guba guliko nga boga nti oli omuzimu gwa mama we gumukutte gumuli ku mutwe kati byonna byayogera bw'amala gumala okugenda tabimanyi kubanga si yabadde ayogera okitegera taata ffe tukoba emizimu omuntu ekino ne kimulinnya n'agamba nyakukukuba naye nga mbuliwo ali very humble down to earth kitegeeza omwoyo guli guba gwegufuga guba gulinnye yes kati balubale taata gy'emyoyo giri ejafa abantu abafa it's a combination of abantu abafa mu family yammwe tebakola birungi kuba lwaki nkubuuzizza oli abantu agamba nti kati ebyo byatereera kubanga atereeza lubaale atereeza empewo z'ekika kati alina emirembe empewo z'ekika tezitereera kubanga gye zibeera omufu tasobola kwagaliza nze nkubuulira amazima ndi wansi ya mwoyo ndabye ebintu bingi omufu tasobola kwagaliza tosobola lumirwa mwana wo gwaleka ku nsi okulumwa kitono kubanga okutegeera okw'obulumi oba tokyakulina naawe oba oyaga kyova olaba nti maama afa oli agamba tujja kufa abo babiri ne mukola endagaano abantu beeyogeza olw'okuba olabye olulenzi lulungi nogamba mwami soda tugenda kufa ameka tugenda kufa bameka amazima ga Katonda ne bukya kumakya n'ogwa kabenje n'ofa kakati eri amagombe gaba gadimandinga batuma gwe kennyini nonkimako genda kubanga endagaano esigala ekola ki etambula era ekireekaana nti waliwo gw'alina okujja naye era ogenda okumaliriza nga ono aba asala ekkubo nga naye bombi baafudde abaziise lwerumu kubanga mwakola endagaano nga temumanyi abantu mukola endagaano n'osuubiza omulenzi laavu ekulinnya katwe n'olowooza ebingi n'omugamba gwe ennyanja Lake Victoria bw'eneekala oba bw'eneesenguka n'egenda mu State House nga nkukyawa obulira nno naawe anno nze mbimanyi mbadde ndi musumba oyogerezeeyo kubanze nali kamanyidde wali nti mpaka lwerikala anti Lake Victoria dries kati onyongedde abaana bange ab'obulenzi Lake Victoria esobola obeeyo n'egenda enakasero b'entebe kisuubize mwana munno twala eri endagaano esigala etambula endagaano esigala ekola kati esigala ekwata n'okuziiza okufuna kyova abantu bangi balimba ofumbo naye aloota ebirooto byebimu ng'alina oli gwe yakuba naye ebiragaano endagaano waliwo abantu nga tobosaagisaako ng'emyoyo gyabwe giri strong ng'ennimi zaabwe ziri strong kankubulyeko tetufaanagana yadde tuli myoyo waliwo ab'enjawulo nze nkubulya olunaku lumu nali nazukkako ekiro okusaba kiro bwe ntazukuka nenva ku kitanda nenkola susu nenkoma mu kisenge mba nfukamidde bwe nti ngenda okulaba light nga nze nanjakayakana nga n'amaaso gaaka nenjaka nze kati nendabanga nze akimanyiira bakuteeka mu mbeera Katonda nti n'otedduka oba n'otadduka n'otakuba nduulu ng'olinga zolo abeeko kyakulaga nti oli wanjawulo okitegeera taata nazukka nga njakka amaaso nga njakira ddala amaaso ng'ettaala
nazuukukanga nga ndaba ebintu ebineetoolodde nga ndaba amaaso nga gali ku bisenge gantunuulira naye nga mbuuza bwe mba neebase ganjagaza ki naye okuva lwe namanya nti nali natumibwa okukola omulimu ne sitaani n'agolokoka nyakunyumizaako bwe yali atudde ku ntebe ne bamalayika be babiri nga abagamba muddeeyo mu mukwate ne bamugamba aganyi tulemeddwa ye kennyini n'atandika nagamba nze mulumbye n'akasuka akantu kati ne kankwata ku nnasu yange kyali kirooto bwe bwakya ku makya kinyumiza bamaame waka akannasu ne katandika okuntujja nga ayina envunza kavunza okamanya akavunza we kakutujja akato nnyo kasiwa teweebakayo ne katandika okuntujja nempulira ennaku nempulira amaziga ne mugamba omuliro nga mpulira omuliro kitegeeza nga Katonda akonfaminga kyennalabye ne Katonda yaŋŋamba nti Ronnie obadde toyenda tobba tokola ki naye weegendereza obuntu obwo obutono bwe bututta abangi mu Magombe buntu butono tobba toyenda naye tosonyiwa naye bwonyiiga onyiigira ddano ganze nabakyawa sagala temulinyana mu lujja lwange nalokoka nabeso mwebasenga nyaku kati ebyo byebisinga buntu butono bwe busula abasajja abamanyi okimanyi taata bwekiri buntu butono toyange oli w'amaanyi naye kantu katono bwe kati kasobola okukusuula fire bade kali tudde wali tukamale olumu tuyinza okerabira ku kyemulubaale wali ne saddaaka emisaayi nalinako omanyi ntera okwebuuza musawo wa kinnansi yaŋŋamba eriyo empewo ez'ekikazi bannungi engule zembi nampe ekyokulabirako nti ez'ekikazi osobola okukolera saddaaka ey'ekisolo eno namba yawa taata 256 yawano kasula kode naŋŋamba munasonywamu nti empewo ez'ekika ozikolera saddaaka oba ennungi ozikolera saddaaka ya bisolo nkoko nte embuzi kati zino engule zokolera saddaaka ey'omuntu njagala otuterewo kaawo comparison ne similarity zaawo ku statement yeeyo enkoko eriyo empewo nga zo zikoma ku saddaaka ey'ebisolo nga nkoko mbuzi ndiga nte kati nebaayo ne bino ebyagala omuntu omusaayi gw'omuntu kati kankubulye taata emizimu nga bwe nakunyumiza nti sitaani yakola gavumenti ye ku nsi girina levels amaanyi g'amayembe sige gamu n'ag'emisambwa emisambwa giri ku level nnene okusinga ku mayembe era amaanyi genkozesa nga ngoba amayembe sigenkozesa nga ngoba omusambwa osegeera tata ekisiibo ky'osiiba nga weekutulako omusambwa si kyekisiibo ky'osiiba nga weekutulako amayembe osegeera nali ngobyeko ku mayembe si gumu sebiri sesatu nali nga gobyeko nyakunyumiza olunaku lwe natandika ekkanisa tumaze omwaka gumu olunaku lwe natandika ekkanisa Amagombe gagolokoka sitaani gye yali yagolokoka tugenda kuddayo kankanyumye kanyiza okerabira olunaku lwe natandika nina enkovu ku mukono guno nagwa kabenje tejja kusumulula nagakwa benje naye nawulira amaloozi gagangamba to mugenda gwa kabenje ng'obuwala buseka gwe nali muvuga ku piki tulina gye tuva lwali lwa Saturday ng'enkya tutandika mukama ngamba njagala ontandikire omulimu mu kifo ekyo ekyennakasajja njagala onkolere njagala obeeko kyotandika ne ngamba kale enkya ngenda tandika naye bwe nalinga ngamba njagala otandike nga ngamba tandike ku Sande nga otuuka ku Sande nga babaawo ekibaawo nga sitandika bwentyo nini ngamba luno leero ngenda kutandika oba kyobaki kati olunaku lwe natandika n'abantu basatu mu kkanisa kyali kibaati kyonna nga kiri awo kiri fane nga esaidi zeeno waliwo abakuba ennyimba z'abalongo saidi zeeno ffe nga tukola ki ffe nga tusaba kati olunaku lwe twatandika okutandikira ddala ennakasajja mba ndi mu kusaba bwenti ndi mu kusaba ngenda okukyusa amaaso ntunudde mu maaso emabega twali tutaddeyo obutebe bwali 16 mba ndi mu kusaba bwenti nyongerayo okusaba ngenda nsaba nyongerayo okusaba nkyusa amaaso gange ng'obutebe bwonna butuddeko embwa ng'obutebe bwonna buliko mbwa nga ziteredde mu kifo ky'abantu okubeera nga waliwo mbwa nga ziteredde bulungi mbutebe
ne manya ne ngamba nti ekituufu omwoyo emyoyo gino tejagala ntandike mu kanisa mu kifo kino ne nyimirira n'engoba nenge embwa nga bw'onogamba nti embwa ziteredde okuwulira ekigambo awo tujja kwogerawo ku makanisa agatali matuufu tujja kwogerako nti mwe mugenda mu kanisa nga tomanyi naye oyingira omusota nga guli ku mulyango buli ayingira gumufukako amazzi gamufuwako amazzi amalusu ago nyakukyogerako mu maaso awo kati nensaba mba ndi mukusaba ngenda okulaba ebikazi embwa zino nga zitandinga intu abajaala ninga afu bantu hafu mamids nalwanyisibwa nnyo n'okutandika okwogera buno obutambi nalwanyisibwa nnyo nga bwe mba najja okukyalira leero ng'ekirondoota Jezebeli ngamba toyina gy'olaga togendayo omusambo ogunga kunga tojja gendayo ogenda kubabuusa abantu togenda era ng'olukera ku macyango omusujja gukuluma gukutta busi guteekawo embeera toyina gy'olaga tolina gy'ogenda oba okubuza ssente n'onoonya ssente ezirinya transport ogende sente ne zibula so kati tuddayo ku Musaayi taata tusoke tumalize wanene level y'amayembe n'emisambo level y'amayembe amayembe galina level yaago emisambo gina level yaajo emijini girina level yaajo yensonga lwaki eri ebisaba abantu buli kimu ekisaba nga bwolaba nti waliwo abaana waliwo abaddakaawo waliwo addakaawo n'obukulu emmere mwana gyalya gwoyinza okuba oli emmere singa y'omwana kati kyekyo level balina levels amayembe galina egyago galina level yaago ne bali balina ebyago galina bwekityo so kati girinamu levels nga bwogamba nti kulutu jeno baani naye bonna omulimu gwabwe bakolera sitaani abawaggulu bano bebatera otunda obutunzi n'ogenda n'ogula essebo so kati abantu babirina ebyo bintu babirina nnyo bannaffe eri balina amajini amalungi agakatonda anti kati kankubulireko taata aliwo oba tekindeetere buzibu naye kambagambe kubanga biro bye tulimu bw'osalawo kwogera abantu babuulire nina oluteemu eyo eyagundi mosikwemu kana akalongooti kolaba akagenda mu bbanga olunaku lumu mba mpitayitangawo naye nga bwe mpitawo mpuliranga amaloboozi agayivaayo naye nga tewali ayogera jjukira mubaamu ebizindala ebireekaana olunaku lumu ngenda okulaba nga ninga alaba omunya ekintu kiringa munya kirina emikono n'ebigere nga kitambulira awe wava eddoboozi nga kitambulira kanaala ako kwolwo lwe nazuula nti amajiini ebyaddala ddala abantu abo bagalina mwababadde mu nsi ezo mubirabidde ddala naye osigadde oganye okulokoka nokyuka bagamba eri amalungi n'amabi teri sitaani mubi na mulungi era amalungi osobola bagamba bw'osuula ekyokulya ku gundi n'ogasabira bagalombera edduwa andi kati bwe buzibu bwabwe bwe buzibu bwabwe abantu beetaaga katonda asumulula obwongo bwabwe kyetaagisa kubanga abamu bali mu kusibibwa lwa bwongo obwongo bwabwe busibe baganya ate abamu baliyo lwa bitiibwa bwe naavaayo bagenda kuŋŋamba abadde omukulu abamu bamanya abakulu abo bali munda bamanya amazima kubanga gabakyalira abantu babakozesa ago kubanga amajini buli ogabeera gebaka ku bakazi n'abasajja n'amalungi gakikola teri sitaani mulungi na mubi era sitaani yakuweesa guno n'akuggyako guno kyova buli agenda mu ssabo avaayo n'ebintu bino bibiri agenda bamusumulula ne bakimuggyako ne bamuwa ekisinga kiri emirundi 5 obunene okuva lwe nagendayo ebintu byakikoyo jjajja akola ogenda okulaba nga abaana beewaka ng'ebintu bitandika okubeebakako ng'obadde alina interview enkeera ogenda kufuna interview ogenda kukola bakuwadde connection ya mulimu nga gwe wekka oli qualified okufuna ekyo n'omaliriza gwali qualified okufuna ekyo n'omaliriza nga bikulemye n'omaliriza abamu baloota nga omuntu akaaba agamba temulina gye mujja kugenda nange banzita kati gwolowooza ndoota omuntu akaaba tomanyi lwaki tomanyi ki kiri mabega waakyo so omusaayi guyina emikono gukwata omukisa omusaayi guyina amatu guwulira nti gundi bamugambye agenda okukola interview ne guwulira ne guyina amagulu gugende ne guteega kati waliwo omukazi yaŋŋamba nti yatuuka ewantu
nga ye yennyini yasoma Makerere nga qualifying ne bamugamba nti you are over qualified. Yesebo omulimu weguli na you are over qualified tetukusobola. Gova ku nseno kugamba obukugu oba ebisanyizo bisukka bo kyo kikuteekako ekintu nga kiraga nti gw'osukkulumye era ne kikuteekako entiisa nga bo bakutya ne bagamba oyo tetujja musobola ajja tukaekisa n'atwefuulira sente zijja kuba nnyingi bakulaba oli mugezi nnyo naye ng'amazima ayinza n'okutuwambako ekintu oyo alabika kikwambaza ekifaananyi oyo alabika muyaayi naye ng'oyambadde bulungi n'amayizi ange omulimu bagukumye. So omusaayi guno gulina emikono kati gugenda bagamba ogwagayaza road obubenje gwogera kufa ate omusaayi gwogera kufa. Bayibuli omwo mulimu omusajja bamuyita Kayini ne Aberi. Kayini yali muganda wa Aberi Kayini natta Aberi olw'obujja. Omusaayi gwa Aberi ne gugenda mu maaso ga Katonda ne mugamba njagala bwenkanya muganda wange anzita ati. Katonda gyagamba Kayini omusaayi gwa muganda wo gunkaabirira kitegeeza buli muntu yenna gwotta. Abantu bangi baganze siri mutemu bw'obanga oli musajja wagamba ku mukyala n'omuwa amagezi nti jjamu olubuto obwana bwammwe bubalinze lw'olifa ogenda nabwo wabootinga. Yes, bw'ogamba omukazi yenna nti jjamu olubuto n'alugjamu omukyala abasse naye naawe ayogedde amugambe nti ta jjamu olubuto obwana omwoyo gw'omwana oyo gye guli gulinze maama ne taata wanzigiramu ki ate gukaaba. Kyova olaba abantu bangi omukisa talina ekimulemeseza musaayi. Abantu bajjamu embuto biringa byakusaaga naye ng'ebyaddala ate kati eri ensi z'abazungu bakikkiriza ogenda ne malwaliro ga gavumenti noabootinga bulungi anti kati balinde bw'ofa lw'omanya nti embizi bulijjo naye ewooma abantu badde bagirya buli simanyi ogirya abagirya ennyo emimwa ogiraba nsumba tolya mbizi twagirya nnyo mbuto naye bwe twakola no terina buzibu bwe ngenda mu Balevi ne Isaaya some gyawandikibwa nsome ngenda kuwa ebyawandikibwa bayire kano katopiki kalungi ngenda kuwa ebyawandikibwa bibiri ebigaana okulya embizi ekisooka kati abali b'embizi bagenda nnyiiga. xpotv to the world.